Tolina gy'olaga nedda tolina gy'olaga olina okusigala ewaka wakazaala omwana. Abanigeria mbamanyi ku madu ge balina bayinza okusabula nesikwasaamu ebyo ebyokugenda ku bayimbi Abanigeria biveeko. Chike yamaliriza ataliddemu Evelyn Namulondo. Rema yasimatuse. Hamza yamutaddeko ekikomera nga talina gyagenda. Nabwe kityo Ebuba Lirinye. Rema anagenda mu maaso n'okuba nti yakola international business okulinnya ku nyinyo ayimbe oba nedda, kubanga Hamza yatandise dde okuba nti abimugaana. Lunaku lwa leero balasa atadde oluyimba baluyita Zali, genda olunoonyeeko. Vidiyo nekutuusibwako batali baffe. Yes, abakuleetera ekizigo eky'amaanyi ngenda kusaba producer tugende mu balangu katono nnyo tukomewo ne Rema Namakula Hamza tusooke nno tutunulire ensonga nga bwe ziri. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Kampala, Uganda, mugamba mutya? Muli stede, muli bulungi. Kigali, Rwanda, mugamba mutya? Dubai, mugamba mutya? Abatali baffe baleddowa mugamba mutya? Abu Dhabi, Saudi Arabia, Turkey, London, UK, everywhere. Big up on yourself. Mwebale kuba nti mutuwuliriza nkiddamu East African Song Zari lumaze okuba nti tufuluma. Dr. Hamza Sebunya aganye Rema Okuyimba ne Chike Oluyimba. Dr. Hamza Sebunya aganye Rema Okuyimba n'omuyimbi Omunigeria gwe bamanyikiddwa nga Chike Oluyimba. Olunaku lwabadde lwa kusatu. Omuyimbi Omunigeria amanyikiddwa nga Chike yasobola okuba nti ayingira Kampala. Yabadde ne show enkambwe nnyo wali ku Sena Hotel olunaku lwabadde lwa kusatu, ennaku z'omwezi zabadde 15, era nga show eno yavuddeko akabasa mwe bagenda mu maaso n'okuba nti bakomplaininga nti Chike oba oliawo yasobola okuba nti ayimba ennyimba zaabwe nga tasabye lukusa mpola mpola. Chike yagenda mu maaso nakola akayimba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Akayimba kano akayimba ko bakayita loko, era nga loko kakola DJ Harold Rema Namakula akogata Chike, the baddest boy out of Nigeria, number moja apparently in Nigeria. So Chike yasobola okuba nti alumba straight up to Kampala Serena Hotel n'agikuba. Rema Namakula y'omu eyabadde ku guest performers, yabadde kuba guest performers era nga yabadde ali supposed okuba nti ayimba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Chike. Amawulire ge afunye nga shemaze okugwa. Promoter ategeezezza nti yagezezaako okuba nti contactinga manager wa Rema amanyikiddwa nga Solo Kayemba Mr. Honorable, gezaako okuba nti aleeta Rema ku show eno asobole okuba nti asakata endongo, wabula tebasobodde okuba nti bamufuna, nti omukyala bamuganye okuba nti afuluma. Agamba nti omwami yamugambye nti tasobola kuba nti akkiriza Rema
kuba nti agenda maaso nakuyimba ku show ya Chike ng'oba oliawo omuyimbi ono amanyi bulungi nga sharpshooter bwe baali ku vidiyo ne batandika okuba nti benyiga eminyigo era nga Chike yali ayagala kuba nti ayingira Rema oba okunyiga Rema ennyingo ya wansi asobole okuba nti agijjamu oluyimba bebe mpola mpola. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kitiisa Dr. Hamza era nga loko vidiyo olwagwa n'agamba nti nkuwonye musajja gwe genda e Nigeria ove mu nsi yange kubanga bino byeyagala okunyiga mukyala wange bibi nnyo ne Kenzo bw'ati bwe yatandika namunyigira ddala n'asooka mpunza nagenda omukomyawo nga supu eyasooka bamunuunyeemu ne bandekera bintuntu bwe biti ebitategeerekeka. Dr. Hamza Ssebunya yasazeewo okuba nti ateekawo embeera nga bulijjo abasajja bwe tubeera n'agamba Rema nti salawo oba ng'ogenda oyo omusajja oba osigala nange. Bagamba owampasa kati nno salawo olunaku lwaleero mpola mpola tulabe oba ojja agenda n'oyo oba ojja agenda nange. Njagala kumanya obusajja bwo oba bukyala bwo ku nze. Rema yasobodde okuba nti akakkana n'agamba Pepi sijja kusobola kuba nti nkuleka kubanga ate gwe taata aliya gwe muntu agenda mu maaso n'okuba nti ansabula ebinyuma ogenda mu maaso n'okuba nti onyiga ennyingo ya wansi n'ekkakkana ate bebi ngende ewa Chike anemet olaba saasobola kuba nti mpakukira mu rodo boy olwaki Chike agenda mu maaso alina okuba nti mpakukirako ennyo jjukira mu Koko studio waliwo amawulire agavaayo nga gagamba nti Trey Songs oba Jason Derulo oba Trey Songs yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu mbu Rema era nga omusajja okuva kola district teyagala mukyala we kutambula. Sho yabadde omukyala omuvubuka yayimbye loko yelabididonde ndebidandemira similoko nga bannayuganda basubira Rema Namakula okulinnya ku stage maama nze kizibu teyasobodde kuba nti alabikako teyasobodde kuba nti atambulako teyasobodde kuba nti ayingirako teyasobodde kuba nti asileyingako teyasobodde kuba nti alabikako awantu wonna unless we babadde nga ne Dr. Hamza Ssebunya waali era nga mu kuba nti oba oliawo omuyimbi obunejjeri yakutte subi yakutte mu bbanga yasobodde okuba nti that is Koko studio ye muvubuka yagenda mu maaso Trey Songs there yagenda mu maaso mbu n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akwatamu Rema Namakula. Kino nno kyatandika okuba nti oba oliawo kiteekawo embeera buli boyfriend wa Rema gwagenda mu maaso n'okuba nti afuna amateeka bamuteekako makambwe nti nno bobonge yagala kuyimba agenda naye ate nga security n'okuwa yeyange vaako ebyo oyo Evelyn Namulondo tasobola kuba nti agenda mu maaso nakuba nti akukwata. Dr. Hamza Ssebunya yavuddeyo n'agamba nti nedda nnyabo nkimanyi bulungi agaga Nigeria gagala kusabula Trey Songs Jason Delu n'abasigaddewo bwe bagenda mu maaso n'okuba nti bakwatakwata nga mukoyo bamuyita Two-Face Baba Idibia naye yagenda mu maaso n'okuba nti akwata mu Rema Namakula mpola mpola nga agenze mu Koko studio Two-Face Baba Idibia a Nigerian artist, a legendary one, a respected all over the world. Yagenda mu maaso n'okuba nti akwata era nga mpola atateetera Kenzo okuba nti atabuka ebiseera ebyo kusalawo okuba nti akyuka n'asalawo okuba nti atambula mu Dr. Hamza Ssebunya yagenda mu maaso n'okuba nti alwedinga n'okuba nti oba oli awakola buli kimu okusigaza omukyala tasobola kuba nti abikkiriza twakava mu mbaga twakakola twakasaasanya ssente tukoze buli kimu ekyetaagiza lwaki mbu biki ebyo biki byotugamba mbu ate ogenda otandika okuba enguliko nedda abantu batandise nti ebbuba ly'omusajja ono ligenda kulemesa omuyimbi bwabwe ogenda mu maaso nti omusajja yalisigadde ku nnyingo y'ewaka nava mu bizinesi za music kubanga yasanga Rema ng'agenda mu maaso n'okuba nti ayimba simanyi gwe kyokyogerako wabula ngenda mu maaso n'okusoma ku comments zammwe wano mpola kasoke kutumideko kyali wanga manyikiddwa nga Eden kutumideko kukyali wanga manyikiddwa nga Sini kutumideko Promise Kenzo Rana kutumideko Dora ne Shami kutumideko big up on yourself there Shamira nawe kutumideko na buli kyali wafa mpuliriza Helen Kadsi
Aaron Kadza Mensa yavudde n'agamba he was right tasobya omwana gwe tasobya omwana we bavuddeyo ne batandika okuba nti bagira Ssebunya okugaana Rema okugenda okuyimba ng'omusajja mutuufu Rema ayinza okuba nti asimatoka n'aserera amagulu yogayoga ng'amaze okuba nti asiba ku mwana asobya ku mwana ate buzibu ki ebintu byakugobako bugabi ogaba booti omwana ne bamusabula mpola mpola ng'omwana agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo aseeredde amagulu mpola mpola bw'aseerera amagulu ne bamusabula ng'omwana bamusobyako Ebeneza Isaac that is what I meant that is what meant by authority of a man. What would have benefited her to insist for any day joy and everlasting trouble. Yes, buli musajja yenna alina okubeera n'obuyinza bwe butyo kiki kye yalifunyemu okugendayo oba okulemerako n'agenda n'afuna essanyu ery'olunaku olumu ate n'abeera mu buzibu ebbanga lye lyonna so n'olwekyo omusajja Dr. Hamza Ssebunya yabadde mutuufu obutakkiriza oba oliawo Rema kugenda kumulaba bijanjaalo oba oliawo balifunyemu n'ebizibu mpola mpola. Fatuma Bukenya avudde n'agamba nti Neo West Rema wasn't paid to perform with Rema wasn't paid to perform with the Chike. Come on. She isn't that cheap to perform for free. Having a collabo with him doesn't mean they have to perform together, even when she wasn't paid. Simanyi Rema mumuyita bandi mubayita bandi bakabako simanyi Rema mumuyita bakabako Neo West Rema teyasobodde kuba nti asasula kuyimba na Chike yes tali cheap ng'abayimbi bamwe bakabako yeeyi bannange mbu tali cheap ng'abayimbi baffe bakabako okola kolabo n'omuyimbi tekitegeeza nti olina kuyimba naye. Fatuma Bukenya webale kuba nti wabulamu mpola mpola. Big up on yourself Fatuma njagadde your reasoning capacity byebe. Big up on yourself. Fave Holdings avudde n'agamba anti katandika butandisi next you will hear that she has gone with a mechanic or a fuel pump attendant. Ambo katandika butandisi next time tujja kulira nti oba olyawo Rema yagenze ne makanika oba agaya tunda mafuta simanyi leero luno gye kinagwera lubowa. Rema yavuddeyo n'agamba anti leero luno tuli mu leero luno kigwa leero straight out Uganda Mukamooli nga byonna bye biri nze nsuubira nti oba oliawo kyonna kyekiri. Rema yasobodde okuba nti alabikako mpola mpola mu vidiyo emu yabadde Evelyn Namulondo yasobodde okuba nti alyawo Chike era nga Chike yasobodde okuba nti anyumirwa mukwano gwa Rema bulungi nnyo yasobodde okuba nti amunyumirwa blood so kompeyo ka video my producer baddest producer so kompisizewo ka video ka Rema Chike kwogata Evelyn Namulondo. Evelyn Namulondo yagenze mu maaso n'okuba nti ayolesa amaalo ng'amaze okuba nti alaba omuyimbi Omunigeria. Evelyn Namulondo atamumanyi yetani wa Rema mpola mpola she's an actress agenda mu maaso n'okuba nti azannya emizannyo gya bina Uganda. Yaliko mukyala Kenzo eyasooka yagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo okukola ebintu bingi basobodde okuba nti bekwata ne Rema era nga system yasobodde okuba nti etambula ne bamitinga Chike ne batandika okuba nti babikola. Josh Kama the Chike boy is completely toxic. I support the doctor because I support the doctor boy because even Rema is also addicted to big dicks like food. Let the pressure begin. Ono yavudde n'agamba nti Chike ye kennyini butwa bwennyini era nga avaayo asupporting omulenzi ono doctor ogenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo agaana Rema okuba nti atambula. Omuvubuka ono ategeezezza nti Rema mbu naye ali addicted ku migundi eminene mbwayagala nnyo ensolo ennene ez'abasajja yabadde mutuufu oba nti omusajja okumugana mbwayagala nnyo emigundi eminene nga emmere. So doctor yabadde mutuufu obutamukkiriza kuba nti agendayo. Jacqueline Twongirwe yavudde n'agamba nti kirowooza ojja kulowooza ate n'omanyi. You deleted that. No, you add down. Jagala Namulondo. Jagala Namulondo. No, Jagala Namulondo.
Kim ebifaananyi binyumirawo. Ebifaananyi. Hi, Adam. Hi, Hi, Adam. You give me a big hug. Yeah, I miss your sweet Adam, well. awulira obunkenke obwaddala kwegamba yabadde awulira obunkenke obwaddala so kwe kumugaana okuba nti atambula Chike yakoze bye yakoze n'agenda mu maaso n'okuba nti oba oli anyumirwa even namulondo naye nga teyasobodde kuba nti alaba ku nabunya wa Rema Namakula nabunya sebunya yamukwese nga tasobola kugenda mu maaso nokuba nti amulabako so omusajja yabadde mu bintu bye n'agamba nti temunyononera bufumbo bwange nze njagala kugenda mu maaso na mukyala wange tugende mu bufumbo obutuukirivu tugende mu maaso nokuba nti tukuzaabala temundeetera abayimbi bammwe abo bagasiya simanye nakolera ki simanye nakolera wa simanye nayimbira wa Nigeria is Nigeria, this is Uganda, my wife is my wife. Being an artist doesn't mean everyone must meet her. So no Rachel, Mr. Chike, take your party, your baggy, your panties, your fake smiles, zitwale ozitwalire aba Nigeria. Don't tell me anything about my wife. Mukyala wange obolia wange nzeka. Gwe kicho kirowoozaako Dr. Hamza Sebunya yabadde mutuufu okuba nti Nagaana Rema Namakula okugenda okukola show ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Chike Dr. Hamza Sebunya yagenda mu maaso n'okufuna omukyalo oyo omwaka gwali gwa 2019 ng'abunyakula ku Kenzo Elisa Musuuza bwe yamufuna n'amufunira ddala era nga ssaawa zino tewali gwakkiriza kuba nti amulabako mujja kwogera byemwogero mugamba tolina gy'ogenda Chike n'akwata mu bbanga omupiira yakubye wabweru mwebale kuba nti mutambula naffe amanya endoboozi bamutantami kimusoro ekiba Maxud Junior subscribe tusobole kuba ntutambula ffenna bye bye katukobe mu party 2 SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.